Olunaku lw'eggulo bannakibiina ki NRM balonze obukulembeze bwabwe obw'oku byalo. Wabula mu bifo ebimu okulonda kwetobeseemu okulwanagana okutagambika. Baleese abayaaye okuva e Kawempe ne babaleeta okuva e Bwayise ne babaleeta okuva mu Kisenyi bajje bakyankanye okulondako. Naye bonna boolaba awo abaana abo bonna abamu si ba kibiina. Awalala okulonda kwagenze mu maaso nga tebagoberedde enkalala z'abalonzi oba yellow book. Kati olwaleero bw'abadde ayogera kulonda bukwatambudde olunaku lw'eggulo, ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda asoose kusiima bakulu mu NRM abaafubye okulaba ng'okulonda kutambula bulungi. First Lady of Uganda and the Minister of Education was in Ntungamo, in her village. I'm told there are about 7 villages which did not vote, but that's okay, out of over 400. I want to thank them, the two of them, for having given us leadership by example. The Vice President was in Katakwi and did very well. The Right Honourable Speaker gave it all. She did not only go to her village, but she mobilized the whole district. Wabula mu ngeri y'emu yeevuma ba RDC mu bitundu ebimu abasusse webalina okukoma ne boonona okulonda kwabwe. We thank them for being part of the system, their government, the ears and eyes of the president in the districts, but there are areas where they overstepped their mandate. Agamba bano wakubakwasa mukama waabwe ssentebe w'ekibiina. We are going to write with the authority, the appointing authority, that in these areas your RDCs overstepped their mandate. You either caution them because we shall not want their activities in the coming primaries. Era agamba waliwo n'ababaka ba palamenti abeefudde ab'akakiiko k'ebyokulonda ne batabangula okulonda nga bawa ebiragiro byabwe era n'abalabula. Some parliamentarians messed up the exercises in their areas. That's a vote of no confidence in them. I want to call upon the 2, 3, 4 or 10 of them who did that to refrain. Bye ebifo ebitaalonze ono agamba byonna birina okuddamu okulonda okufuna abakulembeze b'ekibiina ku byalo ebyo. Goons or no goons, security must prevail and those areas must vote today. I want to call upon leaders to restrict what they are talking about, especially releasing guidelines which are not out of the NRM Electoral Commission. Tanga Odoi akisimbyeko amannyo nga bw'agenda okusazaamu ebyavudde mu kulonda kuno singa kizuulibwa ndi mu bitundu ebyo mwabaddemu emivuyo. I have some cases in Kanungu which I'm going to attend to. I have some cases in Tororo where I come from. Can you imagine? Even where I come from as chairman of the Electoral Commission, some people put the register aside and voted without a register in 2 villages. I'm going to study the case, and if it means cancelling the result, I'll cancel those results. Era n'abakakiiko k'ebyokulonda ka NRM abenyigidde mu mivuyo gino agamba baakugobwa. I've called upon all of them who altered results that they are going to be pushed out of the job. All coordinators of regions where alternation of result took place must forward those reports latest Monday, and we are going to remove those registrars. Okutwaliza awamu onagamba nti eno yabadde ntandikwa nnungi era okulonda kwatambudde bulungi kubanga teri kulonda kusobola kubulamu bumulumulu. This is a beginning of a very successful process. You cannot have an electoral process that is 100% clean. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba bitundu ki ebigenda okusasibwamu okulonda kwabyo.